atenderezebwa agulumizibwe oyo kitaffe Tonda ne mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo ndi kitangaala nkusindikira ekitangaala ndi kwagala nkusindikira okwagala ndi bumu nkusindikira obumu ndi muwanguzi nkusindikira obuwanguzi mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwakuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliriza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate ku lwakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne wabweru Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu gwe nga Katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo butakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba bisule mu gguluka weeyongereyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu. Abaagalwa nga tunakubeera nga tutandika ebbaluwa eyakadde kano okuva mu bajjajjaffe mbwa amayembe amazadde era amalungi. Abaagalwa waliwo kye njagala okubeera nga mbategeeza mwenna abasamize ne bakatonda bonna oba emyoyo gyonna ekitudde ku Sengeni Natimba ku nsonga eya siriimu. Abaagalwa nsaba musiime mukkirize era mutegeere mufune okutegeera n'okumanya. Fine, movie ezannyibwa Katonda w'ekitangaala na Katonda w'ekizikiza. Ekitegeera nti nno omwenda guba gutudde osobola okugukozesa mu kitangaala ne mu kizikiza. Abaagalwa nsaba mutegeere nti obulwadde bwa siriimu oba gwe muyita mukenenya bwakolebwa ffe bantu. Era Katonda oba omutonzi atondera mu ffe. Obulwadde buno bwakolebwa mu kampuni emanyikiddwa nga Bayer. BAYER etudde mu kifo ekimanyikiddwa nga Leverkusen mu Germany. Era mu ntandikwa y'obulwadde buno bwateekebwa mu makerenda ag'enjawulo eri baganda baffe ab'ekizikiza okusobola okubeera nga bakola omusango ogwa genocide eri abantu. Ne bawaayiriza nti simanyi gwava nedda. Akalwadde kano akuwa Mukenya kalina ne patent. Waliwo nannyini bulwadde obwo nga ne ssenyiga naye w'alina obulwadde alina patent number. Ani nannyini ye era alina okuproducinga eddagala eryo alina patent, ekitegeeza obulwadde bubeera butya ne patent. Ne Mukenenya naye bannange oba obadde tokimanyi alina patent number nannyini yamu amukola ki? Kyova olaba nti no w'ovaayo ne weegeziwaza nti okola eddagala lya Mukenenya ne bakumanya nga bakuba ku mutwe. Yes. Era singa okeera ku makya n'ofuna eddagala lya siriimu tolyogera digabe mu kampowooza. Omanyi abantu balamu tuyagala nnyo obutaala naye obutaala buno butuleetedde obuzibu. W'okeera ku makya n'olifuna teweeranga muganda wange nkwegayiridde teweeranga. Ne wekibeera kirwadde kyonna leka abantu bakusange gy'oba oli ate nabo bakomekkereze bagambe temunjogera. Kasita oleeta kamera ne bakutunuzaamu abakozi baabwe abatudde mu maka ag'obukulembeze mu mawanga gonna nga bagamba ono ayingirira boosi waffe nga bajja bakkolerako nga bakozesa amateeka ag'ennyumba ekulira ettaka eryo. Kituufu asobola okubeera nga yava mu ludda olwa Lubaale naye jjukira Lubaale osobola omukozesa mu bulungi ne mu bubi. So gwe musango ogumu gwe tuyina eri baganda baffe ab'ekizikiza. Naye obulamuzi bwa kitaffe Tonda ne mama Namugereka ne bajjajja n'abazadde bonna baafuga nabo si gwaffe. Okitegeera? So si kibonerezo naye kuyagala kubeera nga
oba kibonerezo fine okubeera nga twava nakyo mu kitangaala kubanga buli wodda mu kizikiza ekizikiza nakyo kitandika okubeera nga kikuyiiyiza naye tetudda okulowooza nti lubaale atuyinako obusungu nti atulwaza nedda atwagaza birungi naye emputtu zaffe n'obulemu bwaffe bwe buzaala backfire okitegeera buli kintu kyonna kina ripple effect buli kintu kyonna kyokola kikomawo so okubeera nga twava mu kitangaala ne tusenza ekizikiza then byebyo ebibala ebivaamu byeffe tweteekako obulwadde buno si bakulu si bajjajjaffe nedda abajjajjaffe batudde mu kwagala era nga bo tebatwagalizangako mbeera yonna yakulwala nakubeera nga tutambulira mu mbeera yonna ey'okulwala oba ey'okubeera mu mbeera embi yeffe tubyeteddeko era tuli bavunaanyizibwa eri embeera yonna egenda mu maaso wonna kusengeno na timba ffenna tuli bavunaanyizibwa kubanga yeffe bajjajja b'ensi yaffe yeffe tuzza abeeyubula nga tutambulira mibiri egy'enjawulo weewaawo njagadde okubeera nga mbatangaaza ku nsonga eyo siriimu twamwekolera era baganda baffe ab'ekizikiza be baamukola era nga n'empiso ez'okugema bazigema basobola okubeera nga bakwekamu endwadde ezinamakyo ezinaakula mu budde obw'omu maaso batunde eddagala lyabwe bateeka akawuka nga bamanyi nti kajja kukula mu myaka 2 kajja kukula mu myaka 10 ne bateekateeka eddagala mu famasi nga bamanyi akawuka kano ke batadde mu ddagala nga olowooza nti bakugema ogenda kubeera nga okozesa eddagala lyabwe mu myaka 2 bwe kityo we bazze bakikola weewaawo ebbaluwa egenda bweti ab'emikwano tubaagala nnyo nnyini ddala abaagalwa ebintu tebiri nga we biri tuyogera okuviira ddala mu ngeri abaana b'abantu we bazze batambulirwa oba bazze bazannyirwako mu mbeera ey'okubazannyira ku mutwe era n'okubeera nga babakozesa mu ngeri etasaanidde nga bakozesa amaanyi gammwe n'obusobozi bwammwe nga temumanyi nti bagakozesa abaagalwa tuyogera ku mayengo ag'okwagala ageeyongera okubeera nga gesolosa eri ensi eno era ne geeyongera okubeera nga galaga ebintu mu ngeri nga we biri abaagalwa omwaliro eno gye tuli gwe mutalaba abaana b'abantu muli kukola amakungula ag'omuggundu mu kweyubula kwammwe abaagalwa kwagala takkangako oba amayengo agakwagala tegakkangako ku nsi yammwe nga we kiri kati omwagalwa wandiyogera oba wandigamba nti kino tuyogerera mu kugeresa okw'amayengo era nga kati kye mulimu mu mbeera ey'amayengo kiriŋŋanga omwana asikibwa mu nnyina oba ng'azaalibwa mu ssanya okumala ebbanga ddene ng'obadde n'ebisa abaana b'abantu ne maama wammwe nattimba abaagalwa bazadde mwenna muzadde okugumiikiriza kw'okwagala okujja nga mukukoowoola nga newankubadde kyandiba nga tekitunuulira oba tekirabika mu ngeri ey'okwagala mu miwaatwa mingi mukadde kano naye tuyagala tubategeeze nti ebintu tebiri nga we biri tuyagala tubategeeze naye kye mulimu kwe kubeera nga muli bajulizi
ab'okugwa kw'ensi enkadde, sseŋŋendo enkadde. Abaagalwa, ffe kye tulaba kweyubula, era nga muli mu mbeera ey'okuyita mu makyusa g'ensi yammwe ekwatibwako era erabirwako, era ng'emyoyo gyammwe oba emyoyo egimu egisobodde okubeera nga giva mu nnyama mukaabye ku lwajjo, naye ffe kye tulaba abaagalwa, tulaba kweyubula kwagyo. Era tuli wano nga tubabuuza, nga tubayamba okusobola okubeera nga bakulaakulana mu kwagala oyo atayina kkomo. Abaagalwa, tuwulira obulumi bwammwe mu bibiri, naye era tulaba ejjengo ery'okwagala nga lyeyongera okubeera nga lyesolossa eri mmwe. Mu ngeri eno ne lyeyongera okubeera nga linaabuula amayengo gonna agali wansi w'okwagala agabeera galeese obugulumbo oba enkonge eri ensi yammwe. Abaagalwa, tuwulira obukoowu, naye ebyo binaatera okubeera nga bikyuka. Abaagalwa, tubalaba nga muli mu mazina agataggwaawo wakati w'omutwe gwammwe n'omutima gwammwe, nga mukola kyonna ekisoboka okulaba nga muyingira eri emitima gyammwe, musobole okubeera nga muzuula ekkubo lyammwe ery'amazima mu lugendo lwammwe. Abaagalwa, muli mu mbeera ng'abaana b'abantu ey'obulamu bwammwe bwe mutambuliramu, nga mukozesa amaaso g'abaana b'abantu era nga mulaba ebintu nga mukozesa endaba yammwe ey'obuntu. Abaagalwa, mu kukola kino ebiseera ebimu kibeera kya bulumi, era mutandika okubeera nga mufuna ebyokuyiga busukka kkubo bw'ensi gye mulaba, ne musobola okubeera nga mulaba ensi eyo eri mu butalabika, eyo etuddemu amayengo ag'okwagala agatakoma kubeera nga gajja eri ensi yammwe. Mutandika okubeera nga muyiga okubeera nga muzina bumu wamu n'amayengo ag'obukkakkamu ageeyongera okubeera nga gakka eri empulira yammwe, empulira yammwe n'ebawuliza bulungi, ne musobola okubeera nga mutonda obulungi, era ne kibayamba okusobola okubeera nga mutambulira mu bulamu obulungi mu bulamu bwammwe. Abaagalwa, bangi ku mmwe mutandise okubeera nga mufuna empulira ey'ebintu ebimu, enneeyisa embi ey'abalala gye mubadde mugumiikiriza, n'embeera yonna gye mubadde mugumiikiriza nga temukyasobola kubeera nga mugigumiikiriza mu kadde kano, kubanga omwoyo gwammwe gubakoowoola musobole okubeera nga mufuna empulira ennungi. Mu ngeri eno kiba kibayamba okubeera nga mufuna endaba y'ebintu empya, era n'okubeera nga mufuna enkyukakyuka oba mu bulamu bwammwe. Abaagalwa, tetugamba nti mwetaaga okubeera nga muyita mu nkyukakyuka nga temubonyeebonye. Nedda. Era nga tetubagamba oba tetuli wano kubategeeza nti muyina okubeera nga mubonaabona. Nedda.
naye kye tugezaako okulaba nga tubasiigira akazigo kwe kubeera nga muteeka essira n'okubeera nga mutunuulira ebirungi ebiri mu kadde akaakakati. Muteeke essira eri okuyaayaana kwammwe okwaddala okutudde mu mitima gyammwe. Katubawo ekyokulabirako. Wandibanga waliwo ekintu ky'obadde oyaayaanira eri obulamu bwo okumala ebbanga ddene. Era ng'ekintu ekyo n'okutuusa olunaku olwaleero nga kikulumya omutwe. Mu ngeri eno, w'otandika okubeera nga ojja essira eri enneeyisa eyo etali nnungi, n'otandika okubeera nga otunuulira ebirungi oba ng'otandika okubeera nga weetunuuliranga ggwe mu bulungi bwo, osobola okweyambanga ggwe n'otandika okubeera nga towa budde neeyisa mbi yonna eba etudde eri ensi yo oba ensi y'abalala weebeera nga weeri. Osobola okukyusa amayengo go w'osalawo n'otateeka ssira eri ebyo byonna ebikutawaanya, n'oteeka essira eri ebyo by'oyagala mu bulamu bwo. Kino kiba kitegeeza nti ogenda kubeera nga weggulirawo eri okuluŋŋamizibwa era n'ofuna ebirowoozo ebinaakuyamba okusobola okubeera nga ofuna okuddaabirizibwa okujja n'okukulaakulanya amayengo go ng'ekitonde. Oba wandifuna enfuuyirize ekugamba nti tambula ove mu kifo ekyo, oba ove ku mbeera yonna etakola ekuwuliza obubi. Wandifuna enfuuyirize ey'okubeera nga oyogera ebyo ebigambo ebyekisa eri abo bonna ababeera bakukyokooza mu nsi yo. Wandifuna enfuuyirize ey'okubeera nga osalawo n'oma amazzi enneeyisa yonna etatudde mu kisa eri ensi yo, oba eri abo bonna abakwetoolodde, n'osalawo okubeera nga olaba birungi. Abaagalwa, okuyimusibwa mu nsi yo kuyawukana okuva ku muntu omu okudda ku mulala, n'embeera emu okudda ku mbeera endala. Omwagalwa, we weesanga nga amayengo go gatambulira mu bukkakkamu n'okwagala, kiba kitegeeza nti otandise okubeera nga omma amazzi ebyo eby'emabega ebibadde bitakutambuliza wamu ne kwagala. Era kino kiba kiyamba okubeera nga ofuna okuluŋŋamizibwa eri amaanyi g'omwoyo go agakutuddemu. Omwagalwa, kino kiba kitegeeza nti ogenda kubeera nga ofuna okuluŋŋamizibwa mu kkubo lyo, nga tewaliiwo bugulumbo oba vuunya lyonna lijjawo makati wo wamu n'abaluŋŋamyi abo. Kino kiba kikuyamba okusobola okubeera nga otambulira mu kkubo ery'ekisa mu ebyo byonna by'oyaayaanira okubeera nga otambuliramu. Abaagalwa, w'otakola ekyo abaluŋŋamyi abo babeera nga tebalina kye bagenda kubeera nga bakola mu nkyukakyuka eri obulamu bwo. Babeera tebalina kye bagenda kubeera nga bakola. Naye buli kintu kyonna ky'oba okola mu kwagala kigenda kubeera nga kibawa nabo amaanyi okukuyamba. Abamu ku mmwe mulina empulira empulira empya ey'okwagala okujja.
ey'eddemeezi erijja oba amakubo amajja ebiruubirirwa ebijja ebyeyongera okubeera nga bijja eri ensi yo. Kino kiba kitegeeza nti omwoyo gwo gubeera gukulaakulana era n'obeera ng'osenvula mu lugendo lwo mu ngeri ey'essanyu. Wuliriza omwagalwa, wuliriza omwoyo gwo. Gezaako okubeera nga oyiga okubeera nga oteeka essira ebyo ebikuyigirizibwa. Gezaako okulaba nga ogoberera ebirowoozo ebyo ebikuwuliza obulungi. Nga newankubadde ng'okozesa obwongo bwo byandiba nga tekikola makulu. Naye mu bw'omwoyo kiba kikuyamba okusobola okubeera nga oyakaayakana mu kitangaala kyo. Era n'oyongera okubeera nga otambuza obulamu bwo ng'owuliriza ssenga w'abaluŋŋamya w'omutima gwo abo abatudde mu ndaayo. Era bangi mutandise okubeera nga mukkiriza nti mwetaaga okuwummulako. Mwetaaga okuwummulako. Mwetaaga okusirikako. Mwetaaga okubeera nga mufuna obukkakkamu. Musobole okubeera nga mugattaganya wamu n'emitima gyammwe, wamu n'emyoyo gyammwe egitudde mu mitima gyammwe. Mufune ekkubo eppya eryo eritudde mu butonzi bwammwe. Nga we mugezaako okulaba nga mwejjamu ebyo byonna ebikontana wamu n'amayengo gammwe agabatuddemu. Nga we mugezaako okulaba nga temukakabulamu, naye ne mugoberera omwoyo wammwe abatuddemu n'okuluŋŋamizibwa kwe. Abaagalwa, mubeere bakakkamu eri mmwe. Nga we muyita mu biro bino eby'enkulaakulana yammwe, mutuule, musse ekikkowe, mufune okwagala kwaffe. Abaagalwa, ffe nga ffe tetuvangangako kuva mu mayengo ga kwagala nedda. Era nga tumanyi bulungi embeera zonna ze muyitamu. Tuwuliriza empulira yonna ze muyitamu. Naye tuteeka essira eri ebisinga obunene eri mmwe, eri obulamu bwammwe obunene. Kubanga nammwe kwe kuyaayaana kwammwe okusobola okubeera nga mukulaakulana mu nsi yammwe. Katubawe ekyokulabirako kyandiba nga kibayamba okusobola okubeera nga mufuna entegeera ku kiki kye tuyagala okubeera nga tubategeeza. Muteebereze nga waliwo omwana akaaba. Omwana ono ng'akaaba awulira enjala. Mu kuwulira enjala era nga munyiikaavu ayagala kuki. Era ng'omanyi nti kuki eno mu mwana alumiddwa enjala nga tayina kyalidde ebeera etuddemu sukaali mungi. Oba okitegeera? Era mu ngeri eno yandireeta ekirwadde eri omwana oyo okufuna sukaali owa waggulu oba owa wansi, okusinziira ensi engeri weetambula. Kubanga babeera bakooye okubeera nga balindirira enteekateeka y'ekyemisana ky'oba oteeseteese. Naye kubanga oyagala bawulire bulungi, era nga nabo bayagala omubiri gwabwe guliikirizibwe ku lw'okwagala kwabwe okw'omwoyo gwabwe, ogezaako okulaba nga ofuna empulira ey'omwoyo.
era kubanga bayagala okubeera nga bafuna amaanyi n'okutambulira mu mbeera ey'essanyu, ago ge gabeera amazima gaabwe. Era nga kye kibeera ekituufu mukadde ako. Nga newankubadde gwandibanga okuyaayaana kwabwe, okuyaayaanira okulya kuki kweyongera okubeera nga kukula. Omwagalwa, w'owanika n'owa omwana ono akaaba kikyayagala, ojja kubeera nga omusomesa okubeera nga alowooza nti obulamu osobola okubuwetaaweta mu ngeri gy'oyagala. Oba okitegeera? Era n'omuwa ebbanga okubeera nga yeebongera mu nneeyisa ey'amayengo aga wansi. Kino ne kimuleetera empulira ey'okubeera nga talina maanyi mu nda ye. Omwagalwa, w'omuwa kuki eno kyandikola naye kyandikola mu kaseera akatono. Kyandikola mu kaseera akatono. Kubanga ebikolwa ebyo byokkirizza okubeera ng'omuwa kuki eno ng'ate aliko enjala, obulwadde bwanditandika okubeera nga bukula mu nda ye ne butamuweereza bulungi ng'akuze. Obaagala kituufu, omwagala omwana oyo era ng'omwagaliza birungi. Era ng'oyagala amanye nti obutonzi nabwo buyagala okubeera nga butuukiriza ekyo kyonna kye yeetaaga ne kyayaayaanira naye mu ngeri ennungi. Oba okitegeera? Kubanga oyagala babeere nga batambulira mu kwagala n'okubeera nga batambulira mu mbeera ey'okubeera nga okuyaayaana kwabwe kutuukirizibwa era kukkusibwa. Mu ngeri eno ky'olina okubeera ng'okola, basitule, bawe akafumito bahaaga, era bamanyise nti kituufu bayagala kuki, kituufu. Era bategeeze oba mutegeeze nti naawe okimanyi, naye obagambe nti waliwo ekisingako okusinga ku kino. Waliwo emmere empoomu gye ndi okufumba ate gy'oyagala ennyo. Gezaako okulaba ng'oyogera ng'obagamba nti ate wagenda kubeerawo n'ebibala eby'enjawulo by'ogenda okubeera ng'olya nabyo ndi kubiteekateeka. Bagezeeko okubalaga nti kyonna kisoboka nga w'obaagala era nga ng'obatunuuliza nga newankubadde nti bayagala kuki naye waliwo ebirala ebisinga okusinga ekyo kye beetaaga. Era bwe banaabeera nga balina okuyaaya n'okuwuliriza n'okuyiga, bajja kubeera nga bafuna obugumiikiriza balindiire emmere eri gy'ofumba. Era naawe kikuyamba okusobola okubeera ng'ofumba emmere eyo n'ogifumba era ogibawe. Omwagalwa, naye ng'abaana bwe babeera nga balemeddeko, ogezaako okulaba mu ngeri ey'ekyana ekito n'obawo ekyo kye beetaaga ne batambulira mu kkubo lyabwe nga we baagala. Bwe babeera nga tebakkiriza nti obaagala era obaagaliza kirungi mu bulamu bwabwe, kiba kitegeeza nti bagenda kubeera nga bakukeereya okubeera nga ofumba ekyokulya oba emmere gy'obadde obategekedde.
mu ngeri y'emu abaagalwa n'emyoyo gyammwe n'abaluŋŋamya bammwe bajjajjammwe mbw'amayembe amazadde era amalungi n'obutukuvu obubatuddemu. Buwuliriza okukaaba kwammwe, buwuliriza. Tumanyi byonna bye weetaaga mu bulamu bwo. Ebiseera ebimu tusobola okukuwa kuki, tusobola, naye kigenda kubeera nga kikuyamba mu bulamu obwo bwokka bw'oba olimu. Ffe nga ffe tukulaba mu ngeri esinga obulungi, era nga tukulaba bulungi mu ngeri gy'oyinamu empuliraayo n'okwagala kw'empuliraayo ebeera ekutuddemu, era nga tumanyi w'oli kati mu nsi ye ey'omunda. Era mu ngeri eno tuteeka essira eri ensi ye ey'omu maaso. Ensi eyo gy'onaatuukamu nga ofuna buli kintu kyonna kye weetaaga nga tosise muguwa. Ensi eyo gy'ogenda okubeera ng'otambulira mu kwagala. Ensi egenda okubeera nga osuutwa mu ngeri yonna gye weetaaga. Mu kuyaayaana kwaffe omwagalwa, tutambulira mu mayengo ag'emitendera egya waggulu, era tetudda mu by'okusaba kwammwe oba ebyo byonna bye mubeera musabye oba bye mubeera mutusabye mu mayengo aga wansi. Nedda, tetubiddamu. Tuddamu era tutunuulira ebyo byokka ebigenda okubeera nga bizaala ebibala mu mayengo aga waggulu. Era ebyo byonna ebibeera bigenda okubeera nga bizaalibwa, tuba tuyagala bizaalibwe mu mayengo ag'emitendera egya waggulu, n'abaluŋŋamya bammwe nabo bye bagezaako okulaba nga babasongerako. Abaggalwa, tetuzinira mu mayengo ga kizikiza oba ga wansi. Nedda. Tugezaako okulaba nga tubakoowoola mudde mu kitangaala kyammwe. We mubeera nga muyagala okubeera nga muwonya emibiri gyammwe oba emibiri gy'empulira yammwe n'ebirowoozo byammwe, weetuli okubeera nga tubayamba. Mulekeraawo okubeera nga muteeka essira eri obulumi n'embeera ey'ennaku, ne wekabeera kasekendi kamu, ne wekabeera ddakiika emu buli lunaku. Tuulasa ekikoowe, funa okwagala kwaffe, nga woogezaako okulaba nga oloota ensi enaakuleetera obuweerero era enaakuwuliza mu mpulire ennungi. W'obeera ng'oyagala omuyiika, lekerawo okubeera nga oteeka essira mu kweraliikirira. Lekerawo okubeera nga oteeka essira mu bbalirirwe. Oba okitegeera omwagalwa? Gwe ky'olina okubeera nga owayiira ku kyekyo ky'oyagala mu kadde kano, era nga okozesa entegeeraayo n'ekiruubirirwa kyo. Kyusa essira ku ki ky'oyagala okubeera ng'owuliza, ekyo ekinaakuyamba okubeera ng'owulira bulungi. Mu ngeri eno tandika okubeera nga obala n'okulaba emikisa gyo. Wejjukize nti buli kiseera obulamu bwo butuddemu byamagero. Wekkirize ggwe kennyini otuule mu kasirise buli lukanaku. Lowooza ku muyiika, engeri ng'oyimu muyiika, mpulira ki gy'osobola okubeera ng'ofuna.
weesige ekirowoozo ekyo ekibeera kizze mu bulamu bwo. Ng'oyimusa amayengo go kijja kujja. Bangi kummwe mutugamba nti tetusobola bajjajja bakama baffe basaarongo ne bannaalo tetusobola kubeera nga tulekeraawo okweraliikirira. Abaagalwa, kino tetukkaanya nakyo. Tetukkaanya nakyo. Osobola okulekeraawo okweraliikirira buli kadde buli w'olaba movie ennungi. Osobola okulekeraawo okweraliikirira buli kadde buli w'olaba oba buli w'oyogera n'omukwano gwo emboozi eyeekunyumira. Osobola okulekeraawo okweraliikirira w'onywegera embwayo. Osobola okulekeraawo okweraliikirira w'otunuulira oba n'oteeka n'olekera okubeera ng'oteeka essira eri ebyo bye weetaaga mu makaago. Buli w'oteeka essira ebyo byonna ebikuyamba okubeera ng'owuliriza bulungi, kikuyamba n'okulekeraawo okubeera nga weeraliikirira eri ensi yo. Omwagalwa, ye ggwe ayina ekisumuluzo eky'okulondawo. Era tukusaba okirondewo nate. W'obeera ng'oyagala okwagala kukule mu nsi yo, lekera okubeera ng'oyogera ku ebyo by'otayagala. B'otayagala era gy'otasobola kubeera ng'ozuula kwagala, lekera okubeera ng'oyogerayo. Kituufu tumanyi nti muyagala okusuutibwa n'era muyagala okwagalwa ng'abaana b'abantu abali mu nnyama, abantu balamu. Of course tukimanyi. Kubanga mwawangibwa okubeera nga muli bumu n'okubeera nga munyumirwa amayengo amatukuvu ge muyakaayakana eri abalala. Oba okitegeera omwagalwa? Ekyo kye tuyaayaanira eri mmwe. Nammwe we mubeera nga muyina okuyaayaana kwe kumu. Okitegeera? Temwawangibwa kubeera nga musuubira abalala okubeera nga babateekamu oba nga bababonga mu ngeri gye beetaaga okubeera nga bababongamu. Nedda. Temwawangibwa kubeera nga abalala babafuula mu ngeri gye baagala mubeeremu. Omwagalwa, omuntu mulamu omulala si wa buvunaanyizibwa mu ngeri y'okukuumamu empuliraayo, mu ngeri y'okulabamu obulungi n'embeera ennungi yonna. W'onaakola ekyo omwagalwa, kigenda kubeera nga kikujja mu kutya, mu mpulira ey'okutya. Kigenda kubeera nga kikujjamu empulira eyo ey'okulowooza nti oli wekka n'ekiwuubalo. Okitegeera? W'obeera nga oyina okuyaayaana kw'okwagala mu bulamu bwo, teeka essira eri ebyo by'oyagala mu bulamu bwo. Era okkirize ofune okwagala katugambe wansi w'ebigere byo ng'olinnye ku muddo. Kuwulirize. Oba ng'oli mu njuba, jjajjawo kiwanuka ng'akuyakako era ng'akuweereza ekitangaala kye n'amayengo ge. Funa okwagala mu ngeri yonna esoboka mu buli kifo kyonna. Kubanga okwagala kuno kukuweebwa mu ngeri ya bwereere. Wa okwagala mu ngeri yonna gy'obeera osobola okubeera ng'oyagala eri abalala bonna. Mu kkowe lyerimu kiba kitegeeza nti ogenda kubeera nga oyambako enkulaakulana y'okwagala ku lwammwe mwenna buli kiseera.
omuntu yenna oba omuntu mulamu yenna ali bumu wamu n'okwagala aba ayagala obulamu bwe era mu ngeri y'emu aba ayagala n'abalala kubanga abeera yeeyagala. Omwagalwa, tuyina enjaayana okubeera nga buli kintu kyonna kye mwetaaga mu bulamu bwammwe kijja. Naye tetugenda kubeera nga tuva mu mayengo ag'okwagala ag'ekyo ekisinga ky'olina okubeera ng'oyitamu okubeera ng'otonda ensi ennungi ey'omu maaso. Tetugenda kuva ku mulamwa. Y'engeri ffe gye tutegeeramu ebintu. Tubaweereza mu ngeri yonna esoboka okulaba nga tuwanirira obulamu bwammwe mu mayengo ag'ensi ey'ewaggulu. Era ne tubaluŋŋamya okusobola okubeera nga mufuna ekyokuddibwamu ekisinga bwe mutukkiriza. Abagalwa, ensi yammwe eri mu bendobendo ery'amakyuka. Etunuuliranga erabikanga erimu akavuyo mu ngeri y'endaba y'abaana b'abantu. Kituufu. Naye ensi yammwe eri kwegattagatta, rearranging. Abaagalwa, muli kutereeza ebisenge byammwe, closets zammwe, na buli kintu kyonna muli kitereeza. Enfuufu ezo zonna ezibadde zijjudde mu nju yammwe bwe kityo we kiri kutereezebwa. Mu kutereeza bwe akavuyo ke mulaba. Naye akavuyo kano kabeerawo nga okutereezebwa kubeerawo ne mbeera nga mutereeza enju yammwe. Obeera ng'olongoosa tolengera nti nno enfuufu esooka ne kuba ate n'omaliriza n'olaba nga ensi w'obadde otereereza oba enju yo gy'obadde otereeza enyirira kati. Mu ngeri eno tubasaba tubategeeze nti ensi teringa bweri. Ensi y'amayengo etuddemu okwagala era nga tesosola. Era nga eddamu buli mayengo gonna agatudde mu kwagala mu ngeri yonna gy'okkiriza okubeera nga amayengo gano gateeka ettaffaali eri ensi yo. Nga weeyongera okubeera nga wekkiriza n'okwagala okubeera nga kukulaakulana n'okwesolosa eri ensi yo, tukusaba okkirize ekyo ky'oli. Okkirize kwagala ayongere okubeera nga yeesolosa eri ensi yo. Nga weeyongera okubeera nga oloota ebirooto ebyo ebitudde mu kwagala byeyongera okubeera nga bizaalibwa eri ensi yo ey'obuliwo. Era nga wokkiriza n'abalala basobole okubeera nga batambulira mu kusalawo kw'obulamu bwabwe kwe babeera basazeewo. Bwe babeera nga bakkiriza kwagala yeesolose eri ensi yaabwe. Kino kijja kuyamba okubeera nga okulaakulana mu bulamu bwo bw'oli mu nyama. Era ofune ebibala bye wajja okusobola okubeera ng'ofuna. Era osobola okubeera ng'otambulira mu kwagala ng'oli ku sseŋŋende no nattimba. Kyangu bwe kityo. Omwagalwa, buli kiseera tukuzzaamu amaanyi okubeera ng'osuutwa n'okubeera nga ofuna empulira ennungi ey'ebirowoozo ebirungi. Okwenyigira mu bikolwa byonna ebituddemu empulira ennungi. Ne wekibeera kyetaagisa kubeera nga obuma amazzi, enneeyisa yonna etali nnungi, kikole. Abo bonna abayogera simanyi enkomerero y'ensi biki ebyo byonna ebiri negative bigyeko gwe, tobiwa mazzi, tobiwa. Gezaako okulaba nga okkiriza kwagala ayongera okubeera nga yeebonga eri ebitonde byonna ebikyali mu mayengo ag'ekizikiza, negative energies ezo. Tokkiririza mu byo, gwe kkiriza mu nsi gy'oyagala. Okitegera? Ne w'obeera nga weesanze ng'oli mu mbeera yonna etakuwuliza bulungi oba abantu abo
abatakuwuliza bulungi osobola okuteeka essira eri amayengo ag'okwagala n'okkiriza amayengo gave mu ndaayo gasobole okubeera nga gasaasaanira abo bonna abakwetoolodde mu ngeri y'ekimpoowoze. Kiba kitegeeza nti n'enneeyisa yaabwe ejja kubeera nga ekula n'okubeera nga ekyuka edde mu mayengo agakuvaamu. Wonaakola kino omwagalwa, ojja kutandika okubeera nga olaba obulamu bwo nga bulaba era nga buyina eriiso ery'omwoyo wo. Ojja kutandika okubeera nga olaba okwagala n'okweggulirawo eri okwagala n'okubeera nga weesumulira amayengo ag'okwagala gakke eri ensi yo n'ensi yonna. Abaagalwa, ebintu tebiri nga we biri. Kwagala yali emabega wa buli kintu kyonna era nga kwagala yatudde mu mitima gyonna na mu buli mbeera yonna. Ky'osobola okubeera nga okola kwe kukkiriza kwagala okwo oba okuguguba obutamukkiriza. Naye kwagala abeerawo, kaagala omussa era nga kwagala abeera yeebonga mu bulamu bwo obutakoma, oba okimanyi oba tokimanyi. Osobola okukkiriza n'osobola okubeera ng'otambulira mu mayengo ag'okwagala, ng'otunula mu ndaayo, ng'otunulira mu nsi eyo ey'obutalabika, ng'otunulira ebyo byonna ebikwetoolodde. Ogezeeko okulaba nga otunuulira ebirungi, si ebyo by'otayagala, n'ebirungi ebinaakuwuliza obulungi. Katonda akuwa omukisa. Tukwagala nnyo nnyini ddala, yeffe bajjajjaabo, mbw amayembe amazadde era amalungi. Atenderezebwa agulumizibwe oyo Kitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe. Akume.